Yes, Fadi TV ujimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing nga tonyigene kale mpera video no ka like atusiganinga following ne ku Fadi UP News stay on YouTube platform atusiganinga following munange Mbaga ya musajja mukuru Dr. Hamza Kossa ne Rema Namakuula eyengedde eranga esembedde esembedde ebyaddala esembedde ate esembedde ddala Rema Namakuula yasinzidde ku mukolo ogumu babadde ne Spice Dana Kossa ne Dr. Hamza babadde bayitibwa bonna okubeera ku mukolo ogwo omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo era nga Rema yasinzidde n'agamba nti munnange Embaga ne Dr. Hamza esembedde era ng'eyengedde bwe naasooka omwaka guno gwa 2023 ejja kuba mu 2024 ng'atandika oba Rema yasuubiza n'agamba nti agenda kukola embaga bannayuganda gye bajja okunyumyangako mu byafaayo kubanga agamba nti okwanjula oba introduction byali biwero embaga egenda kubeera nkambwe nnyo yakasiza Rema Namakuula jjukira baludde nga bateekateeka abagaga bangi nnyo abeewaayo kubanga bakola ki bateeka esente mu mbaga yani ya Rema Namakuula Kossa ne Dr. Hamza abagaga bangi abakola ki abeesoolayo okubanga bateeka esente mu mbaga ne Sudiru naye yasuubiza okukola ki okuteeka esente mu mbaga yani ya Rema Namakuula era yasuubiza n'agamba nti ajja kubawayoko ku ssente ze bajja okukozesa mu mukolo gwabwe naye nga Rema yasuubiza n'agamba nti bannange ngenda kukola embaga mwena muna gye mujja okukola ki gye mujja okunyumyako nti bannange omwana yakola embaga ne bambi yasuubiza nti bwe naatebadde guno mwaka gwa 2023 tejja kusuka 2024 ngenda kusaba subscribing naye nga yo embaga eyengedde Rema yasuubiza n'agamba nti bannange ngenda kubako embaga gye mutajja kuliza kubanga agamba nti introduction ebbanga eritutte ggwanvu nnyo bukyange kola ki bukyange ggwa onagamba nti yali yasuubiza bannayuganda nti embaga nayo ajja kuba gikola mbagirawo naye munnange olw'ebizibu ebiteebereka naye agambye 2024 oba 2023 nga ggwako eteekwa okubeerawo naye ng'agambye ejja kumenya ebitooke kubanga awo n'agamba nti meeting zituula era nti nno bangi nnyo abakola ki abagenda okubanga bateekamu ssente abagenda okubanga bateekamu omusimbi kyofuna embaga egenda kubeera maanyi nnyo ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale bino yabyogedde ku mukolo gwe babaddeko ne Dr. Hamza Kossa ne Spice Diana Fadi TV era ngono yagambye nti eteekwa okubeerawo mateeka 2024 tejja kusooka 2024 embaga ya Rema Namakuula Kossa ne Dr. Hamza jjukira ku lyokusooka yali just introduction ate ku mulundi guno enegenda kubeera mbaga musubscribing ate munyegene kale bagita Fadi TV yogi mubeere bulungi mweraba.